Popin Media. Benjamin Lubwama Musayi Muto ye Kiroto ekyakayunga Ntenjeru North. Yes, honorable mubufobo nga munna Ntenjeru North era munna Kayunga areas kizoolaba ezitatambudde bulungi omukulembeze aliyo kaseera kano minister zatataddeeko nnyo nkizo oba ezimulemye z'osuubira okutandikirako singa obeera oweereddwa omukisa okukulembera. Ensonga gye ziri neyanza nnyo ekibuuzo ekyo. Mukulembeze aliyo Honorable Amos Lugoloobi gwe mvuganya naye mu campaign eno. Sese singa balooza tuli mu lutalo tuvuganya. Actually nze sikozesa na lulimi gamba nti no mvuganya. Kubanga oyo abeera ndooza jjajja wange sijja gamba nti taata wange kubanga asobola okunzaala ate nanzizukuza. So kati oyo aba muki aba nga jjajja wange oba muzeeyi wange. Kankitwale nti muzeeyi wange. Muzeeyi wange ayina ebintu byakoze. Kubanga omuntu asobola kubanga abadde emyaka 15 nga talina byakoze. So wateeka okubawo ebirungi byakoze abantu obo lyawo bebakola kibe balaba. Naye naffe nga Musayi Muto nze natandika okubanga nsoma nga nkyali nali ndi mu P7 bwe yagira mu buyinza. Natukyaza netumukyaza ku ssomero lyaffe. Natugamba nti mwe bakulembeza abenki ekigambo ekyo nakikwata bulungi nnyo mu bwongo era nekisigaza mu bwongo. So njagala okutuukiriza ekyo ekirooto kye n'ekigambo ekyo kye yasuubiza n'agamba nti mwe bakulembeze abenkya. Ensonga ey'okubiri najja nategeeza n'agamba nti ebisanja omuntu alina fuga ebisanja bibiri era ayagala betuba tumuwa okubanga akola ki afuga. Era okuva ku lunaku olwo nentandika okukola enteekateeka neŋŋamba nti muzeeyi wange kamuleke ebisanja bibiri bwe binagwerako kanneteeketeeke nsobole okubanga akola ki nga munnyula naye asobole okubanga awummula nange mbeeko wentandikira okubanga mpeereza bannantenjeru North. So ebisanja ebyo bibiri ebyaggwayo n'agamba ayagalayo ekirala neŋŋamba okay nze kale wabanga asabye yayinza okubanga asabye akasiimo neŋŋamba katukole ki kamuwe. So ekisanja ekyokusatu n'akikwasaganya. Kati ku luno neŋŋamba muzeeyi luli nedda ku luno naffe tuteekeddwa okubeera nga bavubuka nga tutwala omulembe guno gwe tulina okubanga bavubuka bannaffe nga basinga okubanga bali bangi ate nga balina ebizibu bingi nnyo ate nga bw'otunya mu constituency tebavubuka tabafuddeeko okubateekerawo nkola ezisobola okubanga zibayambako okubanga bafuna emirimu. Kyokulabirako nti constituency yaffe yali badde atisinga ku myaka egyo 15 nga tulinamu zi factories omuvubuka mwasobola okubanga agenda n'agamba nti kati abavubuka balina oba factory katugeze ekyokulabirako nti ekola engatto nti bonna abavubuka abalina experience by'ekola engatto basobole okubanga bagenda mu ebyo oba abavubuka bakolayo bati bagende okubanga bakola ebintu ebyenjawulo. So job creation unemployment eri ku level ya kika kya waggulu nnyo. So nga neeraba nti nze okusinziira ne ku bumanyirivu n'abantu bembaddemu nti nsobola okubeera nga ntaasa ku kizibu ekya unemployment mu bavubuka. Honorable oyinawo enkenyera yonna mu nkalala z'abalonzi registers nga bwe kize ekiraisingibwa abamu ku beesimbyewo mu kifo kino. Ensonga eyo bagitaddeko nnyo essira era ngiwulidde nga bagiwaizinga. Kituufu nange mbadde concerned nnyo ku nsonga eyo kubanga omuntu nga nze candidate abeera aliwo okubanga nvuganya ku kifo ekyo member of parliament kirimu mateeka oba kirimu rights zange okubeera nga mbeera n'enkalala ezo oba okumanya okubeera ne register eyo nga mmanyi nti bano be balonzi abali mu nkalala ezo kintu ekitaatuweebwa oba omukisa ogutaatuweebwa kubanga tulina enkalala ezo. So nange soba kwawukanako nga bannange kubanga nange simanyi kikiriyo booli awo bayinza okubanga babyogera olw'ensonga nti balina obukakafu ku ekyo. So obukakafu bwe nina kwe kuba nti ekyamazima nange enkalala ezo sizirina era simanyi bameka oba baani abali mu nkalala omwo n'abalala. So nange sobola nnyo kwawukana nnyo. Biki byosuubira okusaako essira ng'oggyeko job creation ebirala mu constituency eyo? Mu constituency nze nga bwe nakutegeeza nti solve youths all ages solved. Ate n'ekirala kinjagala okubanga ebintu ebimu ku bisinga okuluma abantu kasente ebintu byenfuna omuntu osobola okubanga ebintu ebirala bino yagamba ebyo n'oba tobinkoleddeeko ze njagala kasente kabeere mu nsawo. Naye kenyerenyere naawe njagala kutegeeza nti naawe sawa zino osobola ogamba nze ebyokunzijanjaba simanyi ogenda kukolera bino ebyo bisooka okole ki ebyo birekinze mbeera n'akasente kange mu nsawo ebintu ebimu osobola okukola ki byekolerako. So kati waliwo project ezimu nange zengeza kubanga teekawo nti abantu waliwo embuzi ez'olulyo eziriwo zinjagala okubanga ngabira buli nyumba buli maka at least embuzi eyo nga bwe esobola okuzaala obwana bonna buli akaana ka mitwalo meka buli mitwalo 80.
so wembanga buli makati sigazi gajifunye ngese omwaka asobola okubeera n'embuzi 9 mu mwaka gumu nga buli mbuzi yamitwala 8 at least obaako kyoyimusizza eri families ezo ez'enjawulo so n'ebintu ebirala bingi bye tasobola kumenya bena na kubimalayo naye nina enteekateeka nnyingi nnyo